Yes, oli ku Tawira Radio, Tawira TV, Johnson Sengendo nga nze mbabuuzaako nga tukulaakulanya ensi yaffe Uganda nga tunoonyeza bannayuganda emirimu nga tuyita mu kampani ez'enjawulo okuyambako ku bannayuganda okufuna emirimu egy'enjawulo egiyinza okubayimirizaawo n'okulabirira famire zaabwe. Essaawa zino ndi n'omukyala omu agenda kuba nga annyonnyola ku consultancy eno gy'alina BBH, agenda kuba nga annyonnyola ku nsonga ze bakoledde ne ze bayambye bannayuganda okulaba nga bafuna emirimu. Nnyabo nsaba osooke weeyanjulire abatuuliza. Oli ku Tawira Radio and TV. Neyanziza nnyo ssebo okumpa omukisa guno. Amanya bampita Hamida Nabukenya era nga ndi mukyala Muganda nviira Masaka. Ndi partnering manager mu BBH HR Consultancy era nga tuleeta abaana okuva mu nsi ez'enjawulo. Offices zaffe zisangibwa wano Dubai era nga office gye twatandikiramu gye tukyalimu for the past 6 years okuva bwe twajja mu system eno. Ffe ba direct supplier, tetugamba mbu abaana tubajja Uganda ne babeera nga bagenda kukolera ffe. Ffe tugatta companies n'abaana abajja okukola wano. Mbu company idesse ijada eyagala abaana abagenda okuyonja aba cleaners ejja kuntuukirira nze mbabuulire system yaffe tugenda kukola tutya okulaba nga abaana abo batuuka wano, then nga tukola partnership yaffe nga batubuulira abaana bagenda kukolerawa, bagenda kubeera mu location ki, state ki, oba Abu Dhabi oba Dubai, ne tubeera nga tusobola okumanya mbu omwana we tumutadde omwana we tumutadde weewo. Ffe nga aba BBH tubeera n'emirimu egy'enjawulo mingi nnyo okutandikira ku mirimu egisookerwako paka emirimu gy'owaggulu. Tuleetera abaana okusingira ddala abaana abalenzi ne tubaleeta mu mirimu gy'aba cleaners, ba construction helpers, ba security guards, tubakola ba taxi drivers, tukola ba bike riders, tukola n'abaana abawala mu mirimu emitonotono egy'enjawulo. Naye era tulina n'emirimu ejaba specialist kati ng'omuntu wanagamba mbu twagala omusawo, amalwaliro agamu gatutuukirira ne bagamba mbu baagala abasawo, era nakyo tusobola okuconnectinga. Ffe tuli ba connector between you and the company. Ate era ekyenjawulo kye tukola nga ffe aba BBH tugenda company bw'eba etuwadde contract to making sure facility zaabwe abaana gye basula ziri zitya, abaana abo why like accommodation gye bamuwadde eri up to the standard of the UAE. Ekirala abaana bwe baba nga company zituwadde contracts omwana n'atasasulwa, nze ngenda kuvaayo ngende ntukirire company mbagambe listi y'abano abaana baŋŋambye mbu tebasasulwa. Era nze omwana bw'ajja wano ng'agiddemu BBH, omwana abeera ne omwana nze muvunaanyizibwako for the first all the 2 years. Era company ye ina guarantee yange ya myaka egyo. Omwana oyo n'omukuuma ne making sure okubeera nga mu advisinga abasinga batuuka wano nga baweddemu amaanyi, kubanga ffe aba HR tukola ne agencies endala mu nsi ez'enjawulo, tukola ne ba agency. So omwana atuukano nga bamulimbye mbogenda kola guno omulimu, omwana natuuka naggwamu amaanyi. Neffe nga aba BBH tukubulya ntukugamba listen, otuuse wano kati yeno reality, tula wansi okole, bw'olaba nga ekintu kiganye komawo tulabe engeri gye tusobola okuyamba, kubanga wano etteeka likkiriza bw'okola emyezi 6 osobola okukyusa, however tekikkirizibwa. Naye omwana bw'abanga akolera mu mbeera eyo yennyini gy'olaba, then osobola era okusigala nga omubuulya n'omugamba munnange bwe biti bwe binaffe wetutyo bwe twajja, olina okulemezaamu paka omwana bw'akola n'alaba ng'atuuka ku kyengedde. Ate era ne bwe baba bakoze ne bafuna emisaala gyabwe, we are introducing them to ebibiina ebyenjawulo wano ebisavinga ssente abaana basobole okwegulira amataka. There is one company I work with, Budget Liberation Uganda, eina system eyo mgbe bw'asavinga ssente ze asobola okwegulira ettaka wano n'abeera nga asavinga ssente zaabwe n'atabeera nga ssente azisindika waka, oba okitegeera. Ate era n'abantu bennyini abali ewaka musupportinga abaana bano batuuka wano okubeera wano musana, it is not easy. So omwana bw'omukubira essimu n'omugamba mbu njagala emitwalo 5 n'atazikuwa olwo musupporting enkya osanga n'azikuwa, kubanga embeera gye bakoleramu embeera bakola ne bafuna ssente, naye it is hard work okola nnyo. Kati njagala onnyonnyola omuntu akuwuliriza ali eyo singa yandyagadde ng'ali Uganda nga yandyagadde okumuleeta wano, ki kyalina okubeera ng'ateeka mu consideration, ki kyalina okuba nakyo, era
ebisaanyizo ne ssente eziyinza okuba nga zeetaagisa. Tutandikire ku muntu wa wansi agidde nga mu construction ayinza kubeera akola atya? Nga aba BBH fe ssente zaffe ntono nnyo. Ekyokusooka omwana alina okubeera ng'alina passport. Bw'amala okubeera ne passport alina okugenda ne yeekebeza medical n'abeera ne medical report ng'eri medically fit. Kati bw'amala okubeera awo omwana wa construction nze nga nze BBH muleetera obukadde obwo naye era tusobola okuteesa n'akakadde kamu emitwalo 8 oba akakadde kamu ekitundu omwana muleeta. Ate si gyegyo emirimu gyokka gye tulina emirimu emirala mingi nnyo. Tulina emirimu gya farm worker, tulina abaana ba cleaner. Ffe ba cleaner abaffe tubaleetera $2.5 million. $2.5 omwana aba atuuse wano ate ng'akolera one of the best companies wano e Dubai. Bw'oba okwataganye naffe wabula tulina agencies e Uganda era ze tukola nazo ne ba representatives. Ate era neetaaga agencies e Uganda okubeera nga mutwegattako tupartneringe nammwe. Ffe contract mu office zaffe teziggwawo wabula ekiggwawo okubeera nga tetulina abaana abo baagala kujja. Ebisale byaffe bitono nnyo n'omuntu asooka osobola okubeera nga ojja wano e Dubai. Kaakati njagadde nnyo ensonga yanti muleeta ku bantu kasente akatonotono. Ekyenjawulo ekirala nsonyiwa okuba ekirimi. Twapartneringa ne kampani emu wano ewola abaana ssente bagiyita Liberation Uganda. Bw'oba olina akasente ko lesse olina emitwalo 5 naye nga obulaako akakadde kamu oba akakadde kamu n'ekitundu Liberation egenda kuwa loan ojja okole osasule nga bw'okola. That's good. Yes. That's good. So omwana yenna ayagala okutambula nga oli eye waka olaba abantu biganye nkubira essimu tujja kuteesa Liberation egenda kuwa ezo ssente otambule bulungi ejja kuwamu ne gross period okusooka okwetereeza omala osasule. Kati akasembayo omuntu ng'ayagala kukontaktinga ayinza kufunira ku namba ki oba oli tujja kweyongera okunoonyako yongera okunnyonnyola ku nsonga eyo namba ki gye bayinza okubeera nga bakufunirako? Enamba yange eri +971 556348 Location yaffe tusangibwa Arim Tower level 3 office number 305. Banange mujje mutuwagire, mujje muwagire Hamida, mujje mutuwagire. Tulina buli mulimu gw'oyagala okujja. Nekyenjagala okugamba abantu bw'oba ng'olina olugendo lw'oyagala okuvuga amatugo gazibe. Listen to amatugo soko gazibe otuule mu kasonda we Kawero lolezo ogambe njagala kubaaki. Then bw'oyagala okuba ekyo kyoli chase that dream. Twagala okubaza omukyalo Hamida olw'okuba ng'ayimiridde okulaba nga bannayuganda bafuna emirimu. Tujja kwongera okubeera nga tumunoonyaako ate n'okumuwagira okubeera nga afuna ba clients ate kyakoze obulungi following up eyo yonna omulimu gy'obeera ogufunye. Johnson Sengendo bwente bwe basiibudde mubeere bulungi mweraba. Tawera Radio ne TV ne programu zaffe ensengeka obulungi omuli ebyemizannyo ebyenjigiriza ebyobusobozi n'enkulaakulana byonna wano ku Tawera Radio ne TV amazima we gava.